Oh yes, mbaniriza nembebaza okubanga munegaseko olunaku olwaliro lunaku lwa bbalaza ennaku z'omwezi 28 omwezi gwa mukaaga omwaka 2021. Kitegeeza nti omwezi ogw'omukaaga guweddeko, tugenda kuyingira omwezi ogw'omusanvu. Ebibuuzo bingi ebiri mu mitwe gyaffe, ebibuuzo bingi ebiri mu birowoozo byaffe nga twebuuza enteekateeka yaffe ey'omwaka 2021 tugituusewa. Abasinga tugenda kwekwasa COVID-19, bangi tugenda kwekwasa omuggalo, bangi tugenda kwekwasa ebizibu ebyenjawulo oba olyawo. Naye wakati nga twekwasa ebintu ebiri gyeno, waliwo abatasobola kubyekwasa bo ne basigala nga batambuza obulamu. Nkibagamba nnyo emirundi mingi nti balaba okusoomoozebwa gwe zuula zaabu aliwo, kubanga ne bwe tukaaba enkya n'eggulo nti eggwanga lyavu, ne bwe tukaaba buli kaseera nti bannange emirimu gyabula, waliwo abagirina. Tukaaba nti bannange ssente zaabula, waliwo abagula ettaka. Tukaaba nti ensimbi zibuze, waliwo abazimbye. Tukaaba nti covid yatwavuwaza ne puloti zaffe zitulemye okuzimbamu, waliwo abasitudde kalina. Ogenda kugamba nti abo si yenze oba sinze abo byabwe nange byange. Naye bwe tunabeera mu mbeera eya abo si yenze, osobola ogibeeramu ebbanga n'ebbanga. Ekiddamu oba ekiddako kubeera kwematiza n'ogamba nti bwe bulamu bwe nnyina okutambuliramu. Nnyina kutambulira mu bulamu bwa muzigo, nnyina kutambulira mu bulamu bwa kutambuza bigere, nnyina kutambulira mu bulamu bwa kukozesebwa, nnyina kutambulira mu bulamu bwa kulomba all the time. Naye ekibuuzo ekiriwo nti liri oteekateeka okuva mu yo embeera esoomooza, kubanga buli mwaka ogujja gujja n'ebisoomoozo ebyagwo. Era nze sikyakulisa myaka nti omwaka 2020 nguwonye, 2021 nguwonye. Twakaba omwaka 2019 ffenna tugamba nti ekyaka tukiwonye ne tuyingira 2020. Bwe kuba kuvuba myaka 2020 gwandibadde gwaka ne tugamba nti 2020 tumuwonye, tuwonye 2020 ne tuyingira 2021 abajaganya ne bajaganya. Kati 2021 guvudde mu kuba ogwaka lifuuse eryaka. 2022 tetumanyi oba linaasigala lyaka, kiyinza okufuuka ekyaka. Tunaavuma emyaka tunaakomyawa, tunaavuma bajjajjaffe tunaakomyawa, tunaavuma bakitaffe tunaakomyawa nti tebaatuteekerateekera, tebaatufaako. Osanga omwana ng'ayombesa kitaawe lwaki bataata b'abalala we baagulira mu Kampala gwe tewagula mu Kampala. Your time is also coming nga batabani bo ne bawala bakubuuza ekibuuzo kyekimu. Nabo bwe banaamala obudde mu kubuuza bakitaabwe oba mu kubuuza kitaabwe gwe lwaki tewagula mu Kampala, nabo emyaka gijja bayitako, bazzukulu bo nabo bajja babuuza kyekimu kye baakubuuza. Tumala obudde bungi nga tunenya abalala. Lwaki tebateekateeka? Lwaki toyerudde? Lwaki tofumbye? Lwaki toyozezza bintu? Lwaki tonkoledde kino kyatakoze gwe kikole? Ensobi tegonjoolwa kunenya buli kaseera. Ensobi egonjoolwa bikolwa ebisobola okugolola ensobi eyo. Kitaawo teyagula mu Kampala gwegulamu. Ayinza okubanga naye yamala obudde ng'anenya jjajjaawo lwaki teyagula mu Kampala ne bumuyitako paka kati myaka 6 ali muzigo, naawe otuusa okutomera kyekimu. Kubanga ensobi gye yakola gy'oli mu kukola yamala obudde bungi ng'anenya. Lwaki tebaamugulira mu Kampala? Muli abaana 6 mukyanenya bazadde bammwe obutagula mu Kampala. Mu Kampala yandiguze fuuti 5/3, mwandigabanya 5/3. Kati kino nkibagamba bannyinaze ne baganda bange. Bwe mubange waka muli abaana 4-5, kola ebintu bye by'obusika byerabire. Abantu tumala obudde bungi nga tunuulira naasikira ki? Muyina kayiika kamu. Mukuba ne kayiike kamwe wakamulinze taataffe oba taata yafa, mulwana nnyo oteeka omutitimbe n'omutitimbe gw'ensimbi mwabye olumbe basobole okugabanya ebyobugagga. Yiika gye muyina mu kyalo gy'oteekamu obukadde bwe za Uganda 5 basobole okwabya olumbe ogabane, ogenda gifunako okiyiika. Ze decimals 10 muli 6 mugenda zigabana kambeere 5. Decimals 10 kitegeeza nti buli omu agenda kufuna decimals 2-2. Kyokka mu kufuna decimals 2-2 walina okusigalawo ettaka ly'ekijja n'ettaka ly'ennyumba. Kitegeeza nti mugenda kufuna decimals 2-2, mugenda kufuna decimals 11 oba decimals 10. Ze fuuti 5 ku 10. Osikire fuuti 5 ku 10. Lwaki tokola ebibyo?
tumala obudde bungi nga tunenya ebiseera, tumala obudde bungi nga tunenya generations, tumala obudde bungi nga tunenya ebiro bye tulimu. Naffe ne tumaliriza nga bajja tunenya weenenye nti naye nze lwaki nazaalibwa mu famire eno. Kikyosobola okukyusa ebyafaayo ebyo wangi, kikyosobola okukyusa ebyafaayo ebyo. Sooka okyusa obwongo bwo. Bw'onaakyusa mindset yo, ke katabo kano kentera okwogerako aka Reason as the World Masterpiece kano ak'omwami Hamisi Kigundo. Waliwo akatabo akasooka aka Success and Failure based on Reason and Reality. Akatabo kano ofunye abantu bangi nga bakasaba mu Luganda. Obutabo buno mu Luganda gye buli nabulabyeko, naye ndowooza businga katale oba businga katale bwa Luzungu. Nja kusaba omwami Hamisi Kigundo ne ttiimu yonna eri katabo kano. Obutabo buno abantu Uganda omanyi tuyina embeera nti wadde tusomye naye abantu abawomera olulimi lwabwe bangi. Abaga nti nze bwe nsoma ekintu mu Luganda nkitegeera, katabo Luzungu lwako lwangu nnyo, naye waliwo oyo ataasomerako ddala naye ng'ate Oluganda asobola oddusoma. Ndowooza bajja kwongera okubunyisa obutabo buno obwa Success and Failure based on Reason and Reality mu Luganda, kubanga nabulabyeko. Osobola okugenda mu supermarket zonna eza Queens supermarket ziri ku bizimbe bya Hamu Towers. Osobola okugenda kwa Hamu Towers e Makerere, Queens supermarket nzigule. Osobola okugenda e Nakivubo nzigule, oba ku petrol stations ndala eza Toto ne Shell mbulabawo nnyo, ne mu bookshops ez'enjawulo ez'omuzinzi around Kampala n'ebitundu ebirala. Osobola okugendawo n'obaga nti njagala akatabo ka Success and Failure based on Reason and Reality akali mu Luganda. Obw'Oluganda we buli gwayagala ak'Oluzungu nako jja kafuna. Lwaki mbadde mbagamba akatabo ako? Nakasomera ebbanga ttono ne kankyaya abantu bangi, naye ne kanjagaza abantu bangi, wabula kankyaya abo be nali ntambula nabo nga bammalira obudde, ne kampaliriza okunoonya emikwano emipya gye neetaaga emitono egisobola okukyusa obulamu bwange. Ebintu ebimu twetaaga tukoonako nga bwe kyawandiikibwa mu katabo kano. Mindset yo tekinnaba kuba kikeerezi, weetaaga kuba ng'oza okusibwa okugaa nti mwami Lugonvu toyina kyotasobola kukola, naye mu bwongo bwo wakiyingiza nti kitaawe yalina okukikutandikira. Toyina kyotasobola kwetandikira, naye mu bwongo bwo okimanyi nti oggula ettaka olina kuba ng'osoose kusikira lya kitaawo. Y'ensonga lwaki osooka kubuuza nti taata banno bwe baaguliranga mu Kampala waliwa, naawe bajja kubuuza ebintu emu nti banno baagulanga mu Kampala oliwa. Obagambanga nti nali nenya jjajjammwe butagula mu Kampala, nange ne mmaliriza nga siguze mu Kampala. Naye nammwe bunabeera abawomba tuutunga nze mujja kumaliriza nga temuguze mu Kampala, kubanga muli mu kukola ensobi y'emu gye nakola ku jjajjammwe. Ne mmala obudde mu kifo ky'okugula mu Kampala nga mbuuza jjajjammwe lwaki teyagula mu Kampala. Omala obudde ng'onenya abalala, n'otamala budde nga weenenya. Biki by'osobola okukola bitandikire ku ggwe okukyusa obulamu. Buli famire gy'olaba mu bulamu bw'ensi eno mu nsi mwe tuwangaalira, buli famire gy'olaba eri successful, waliwo omwana eyasooka okusituka n'akyusa ebyafaayo, n'azimba ennyumba y'amatoffaali, n'atakoma ku y'amatoffaali, n'addayo mu kyalo ewaabwe gye yazaalibwa, gye baabagambanga nti mujja kufiira mu kayumba ak'ettaka, n'abazimbira ennyumba ey'amatoffaali, n'abaterako amabaati ga ssembuule, njogera ku gaalangi, n'abatiramu endabirwamu. Waliwo agamba nti nze nakikola ewaffe, baatulangiranga. Naye singa mwannyinaze, singa muganda wange wamala obudde bungi nga onenya bakitaabo kubanga bakoze ebbanga yonna tebazimbye ennyumba y'amatoffaali, naye wandibadde mu mbatuutu obudde obumale nga togizimbye, naye gwe wamanya nti baakola ensobi zaabwe n'emyaka ne gibagendako, gwe ng'okyali muvubuka otaddewo enteekateeka eyo. Kati naawe ali eyo osobola okussaawo enteekateeka eyo ekyusa ebyafaayo ebya famire yammwe. Buli omu beera ne katala ekitusumbuwa tutunuulira balala. Mulina kye mwagala okukola mu famire naye otunuulira balala ki kye bakoze, gwe ki ky'okoze. Enkyukakyuka teri mu mmwe, eri mu ggwe. Enkyukakyuka teri mu famire, etandikira ku ggwe omuntu gw'akyusa famire, famire si ye kukyusa.
gwe akyusa famire si ekyusa gwe kubanga famire wagisangawo naye ogenza ogisanga ng'eri mu mbeera mbi. Gwe akyusa ebyafaayo. Mu buli famire gy'olaba eri successful mulimu eyasooka okubeera successful n'akyusa famire. Ffe abantu ffe tukyusa ebyafaayo bya famire. Bw'ona alinda mumala okwegatta mumala okwekwatakwata mu beeko bye mukola temulina kye mugenda kukola kubanga buli kaseera mugenda kubeera mu kwenenya na mu kuneneŋŋana. Lwaki toleeta za matofaali? Lwaki toleeta za musenyu? Lwaki toleeta za tayirozi? Nedda. Oyagala kulaba nga kitammwe ava mu nnyumba ennungi? Tandika. Baganda bwe banakwatizaako banakwatizaako, bwe batakwatizeeko well and good baleke. Ekisa kya Mukama kijja kujja gy'oli. Tewali muntu yali ayavuwa naga nti nze ekyanjavuwaza kuzimbira bakadde bange ennyumba. Never. Naye ate osobola okwavuwala ng'olinda baganda bo omwekwatekwate musobole okuzimbira mukadde wammwe ennyumba kubanga ye asigala akolima tamanya nti oyina banno b'olinze mwegatte. Yagamba wagaana. Yalaba akakatono koyina kasobola okubaako ne kye kakola. Lwaki tokatandisa? Tandika kati, tolinda nkya kubanga enkyayo teriiyo. Mukama asobola okwongerayo omukisa ng'alaba nti akakatono kakuwadde oyina w'okasiga. Naye Mukama asobola obutakwongera mukisa ng'alaba akatono kakuwadde oli mukavumbagatira sayidi emu bwe kagenda mu bitagasangagano yono omukisa gwe namuwa alabika tajja gukozesa n'aguwa omulala. Omulala aba yakatandika mpola mpola ati n'amanya nti kati nyina okusemitinga eddalo lya kitange, nyina okola ennyumba ya maama wange ne taata wange, nyina okubajja mu muzigo. Tujje bazadde baffe mizigo. Tujje bazadde baffe mizigo. Gwe omwana tekiswaza kubanga oli muzigo, naye kiswaza nnyo kitaawo oba nnyoko okubanga ali muzigo. Ne bw'olikola ensimbi eziri zitya nga bazadde bo bali mizigo tolifuna kitiibwa. Patikana nnyo. Oba obatadde luddawa oba kyamudandira oba kabengwa yonna gy'obatadde naye ng'obajja muzigo. Obulamu bujja kulaba nga bukyuka kubanga ne bazadde bo bali settled, bakkakkanye bateredde. Naye ebigambo bino bwe tubyogera oluusi bibeeramu ababiraba obubi. Waliwo abanyiiziddwa bazadde baabwe. Tewali muntu mu nsi muno atanyiizibwangako muzadde we. Ffenna batunyiiza naye tusirika ne tugamba nti muleke ye muzadde wange. Ng'omwana wo bw'akunyiiza n'otamutema, muzadde wo bw'aba akunyiiza omuleke. Mubaweereza ssente ne bazirya, mubagamba okukola bino ne babigira, naye kambawo essomo. Abazadde bwe batuzaala ne tukula ne batulabirira ne tukula ne tuvaamu nga bwondaba, tutuuka akaseera ng'ate ffe bazadde baabwe. Y'ensonga lwaki obawulira nnyo nga bw'aba akukubira essimu oba ng'akuweereza message bw'obeera mulenzi akuyita taata, bw'obeera muwala naga nti maama, kubanga atuuka nga ze bazadde baffe baddayo obuto nga gwe alina okumutegeerera nga bwe yakutegeerera. Kino simanyi baaliwo abakiweerako obujulizi. Abazadde tubanenya naye bye wakolanga bye bali mu kukola ate nga gwe olina okubakyusa ne baga nti wano sikyagala, kino sikyagala. Bw'onaaga nti okutte ssente oweereza muzadde wo mbw azimba ennyumba, kiringa bwe bakwatanga ssente bakuweere n'oziraba mu firimu, naye omuweezi zimba ennyumba n'akulaga nti azinywa n'akulaga nti azisawaala. Oyagala kuzimbira bazadde bo ennyumba, gwe kennyini kyekolere. Bw'onaabaweereza ssente ojja kutya nga beekubye enjawulo. Be bazadde naye tekitegeeza nti tobalabirira. Tubategeere butegeezi. Tubategeere butegeezi. Olwaleero lugenda kuba lwa njawulo. Ndowooza nja kufunangayo olunaku. Abantu bangi abalina experience gye bayiseemu mu bulamu bwabwe nga bwakunyumiza jja neye okwata ku ttama noga nti mbadde nkaabya kajanja, ndabika siri bubi nnyo nsobola okukyusa. Abantu Mukama atujje wala naye nga kye twetaaga kuwulirako ku byafaayo by'abalala tuddemu amaanyi, tuddemu essuubi. Kye twetaaga kuwulira ku byafaayo by'abalala, kuwulira ku ngendo z'abalala tuddemu ku maanyi, tuddemu ku ssuubi, kubanga bangi bayise mu bingi ebisoomooza. Waliwo omwami wano yampeereza ebbaluwa nga mpoomu
nanga mwami Lugonvu bw'onaatuwangayo ebbaluwa nga zino baganda bange nga batubuulira obulamu bwe bayitamu n'abalina ebisoomooza n'ozitusomera ne babawa ku magezi mu messages oba oliawo kinaayamba nendaba nga kijja kuyamba ngenda tandika n'ebbaluwa y'omwami ono eyo nkutteko nnyo naye nga sinaba nsooka kambategeeze kano kajja bayamba abantu bangi benkuteko Mukama bansobozeseza kubanga maanyi ga Mukama okubanga bafuna ettaka naye era bangi abalemereddwa okufuna ettaka si lwakuba tebasobola lwakuba balina expectations nene mu ssente zaabwe. Omuntu ava e Uganda nga abadde afuna 2,000, 3,000, 5,000, 15,000, 20,000 mu kufuna 20,000 n'agenda ebweru n'atandika okufuna 7,000 oba kakadde. Bw'afuna akakadde ng'abadde apangisa n'akulabye n'ayagala mu bbanga ery'emyaka 2 gy'agenda okumalayo yeesasulize mu mbeera gy'abaddemu enaakulabye agule ettaka enaakulabye. Abadde apangisa Nansana n'ayagala agule ettaka Nansana, abadde apangisa Nateete n'ayagala agule ettaka Nateete, abadde apangisa Kawempe n'ayagala agule ettaka e Kawempe, abadde apangisa Namasuba n'ayagala agule ettaka Namasuba oba ku lw'Entebe. Mikwano mulimu gye tutasobola. Kino kankibannyonnyole nti mwannyinaze oba muganda wange akola ng'oli ku contract ya myaka 2 ng'omusala ofuna gwa kakadde buli mwezi nga tozijjaako wadde obanga otereka kakadde bwe bukadde 24. Ezo sente tezigula Nateete, tezigula Kyengera, tezigula Busega, tezigula Kawempe, tezigula Nansana. Twogera ku poloti eriregale known 5 ku 100. Nebulenga obukadde 24 gye myezi 24 gy'ogenda okumalayo okufuna poloti ya 5 ku 100 y'ekyapa ebulenga eyinza okubula mu kye bayita bulenga ng'ovudde ku kibagamba nti owetera bulenga naye njogera ku kye bayita bulenga. Kakati ye challenge ebaawo era nze nkibagamba nnyo nti sooka obuuza abantu babali e Uganda basindikemu ekyo ekitundu kyoyagala mu poloti bagende bakubuulizeko bakolere ku survey awo okolere kyomanyi oba olamuze kyomanyi. Naye bambi bangi balina ebirooto binene kati abasinga abali ku kyeyo balina ekirooto kyabwe kyakuzimba nnyumba z'abapangisa era gamba nyina obukadde bwange 8 njagala onfunire wantu nga wagendawo emizigo gy'abapangisa mwensobola okujja akasente. Kitegeeza nti ayagala kuzimba muzigo gw'abapangisa ng'ajjamu 20,000, 25, 3 okudda waggulu. Ennyumba ey'emitwalo 3 kati kankigambe ebulenga ennyumba zaawo double room zitandikira mu mitwalo mulimu n'eze 15 naye ate nga wa bbeeyi n'osanga eya 25 ng'etemagana eri mu kikomera omusajja yagisaako obukadde n'obukadde bw'ensimbi. Naye ekibuuzo ekiriwo nti osobola okuzimba ennyumba eziri ku standard yeyo omusajja gye yazimba nga bazipangisa 25 ebusega ennyumba z'ebusega double room ezimu mulimu n'eza 5 n'ezisukkamu naye okugamba okuzimba ennyumba y'ebusega y'emitwalo 5 olina okugizimba ng'eri self contained ekiyungu kiri munda ya tiles amataala agalimu ganjawulo water heat eba munda ontegeera. Kati ne weebalabala nga togisobola ng'ennyumba gy'osobola okuzimba eyinza kuba ya mitwalo 25 mu busega kyokka nkugambye nti olina ssente mu kaseera kano ng'okola mu ggwanga ly'Abawarabu zigula poloti busega fuuti 5 ku 100. Mulimu ebitundu bye tumanyi nti tebikyagulikamu ffe nga waliwo ababigulamu nga byabwe ekyo tulina okukikkiriza n'osooka weebuuza nti gwe ssente z'olina zigulawa. Kyembasaba nti tusooke tuve mu ndowooza eyannoonya ttaka wensobola okuzimba emizigo gy'abapangisa weelo kyekirooto kyo naye ekibuuzo ekiriwo nti emizigo gy'abapangisa njagala ewattu nga wakulaakulanye kuba kati Matugga ennyumba z'Ematugga za 20,000, 15 naye ate Matugga fuuti 5 ku 100 eri mu bukadde 3 n'okweyongerayo ku kye bayita Matugga. Ekyengera ensangi tudde ku nsangi ennyumba ziri 20,000 naye ate poloti y'ensangi tegulika. Emaya poloti ya bukadde 16 kweyongera ya 5 ku 100 naye ate
ennyumba z'emmaya za layisi. Kaakati bino ebyokwagala tusooke tubiveeko, sooka onoonye ssente zo zisobola ggulawa enkulaakulana ekusange, kubanga enkulaakulana gy'ogoba yakoleka dda. Ensonga lwaki abagezi akwata ssente ze n'agula ewantu n'aga nti enkya tewajja kubeera kyekimu, n'ateekawo ssente ze. Ate n'abalala agamba njagala ewantu nga waliwo abantu, ssente z'alina nga tezimuguza. Kati waliwo yampeereza message, yaguze poloti, bamuguliza poloti enansana ya bukadde 12 aŋambye eri fuuti 4 kyekiri nti olyajaga nti oyo agamba nti nansana tewali poloti ya bukadde 15 nze nga banguliza ey'10 ogenda gifuna n'eyakamu ojja gifuna, naye nze gamba nteriyo, naye ate gwe n'eyakamu ojja gifuna. Kati bwe bamuguliza poloti eyana kwasatu something like that, agenza okugituukako ng'eri mazzi mwennyini n'ayombesa muganda we, naye muganda we mukwogera neyaŋŋa nti namulemerako ne mugamba teziriyo, naŋŋa nti ye ajagala, n'akwata ne bulooka n'ayogera ne bamaliriza ne bulooka, ne mugamba tosayininga, naŋŋa nze gambye njagala. Kakati kyekiriwo nti gwe olw'okuba olina w'oyagala bajja kufuna ebakuzizika. Sente zo we zigwa nga zigwa mu lusalo, bakupimira olusalulo gwa n'atoba n'ennema n'okutoba okuzimba. Tusooke tumanye sente zaffe zigwawa. Kyekikulu mu byonna. Bwe tunaamanya obulamu bujja twanguyira. Oyagala kuzimba era ogamba oyagala ewantu ewali abantu, naye ate sente ezigula ozifunye, lwaki tusooka n'ogula? Kubanga tunaba nakufuna zizimbira. Obanga ga nti njagala wengulira nzimbe, tonaba nakufuna zizimbawo. Lwaki tusooka n'ogula noterekamu sente? Onaagenda okuweza ezizimba nga waliwo n'enkyukakyukezeewo. Ate wonaagula obukadde 15 oba obukadde 2 oba obukadde 10 oba obukadde 8 oba obumeka, onaagenda okuyisawo omwaka nga zewagulawo si zosobola okutundawo nga wakyuse. Kakati ebyo bye tulina okuba nga tutunuulira mu nteekateeka zaffe. Tuloote kinene naye tukitambulire mu mitendera. Sente z'olina bwe zisobola okugula w'oba ogula. Abantu bangi agamba nti nedda, bagamba nti ensangi poloti z'ensangi za bukadde 35 kudda waggulu. Nze ensangi nagulawo poloti ey'obukadde 10 n'ey'obutaano ojja gifunawo. Naye ekibuuzo ekiriwo, ofunye poloti ki? Kubanga bba abasajja abakozi ba nsimbi ajja kugamba poloti ya bukadde 35 5 ku 10. Gwe omugambe nti nze njagala ya 10, agambe tofaayo jangu agenda akwata 5 ku 10 nga yeno bweti agikutulemu wane ekkubo eno wasigaleyo ekuba akutulamu lya fuuti 10, eno asigazana mu 5 n'ena mu 5. Kati wakati wano mu gundi ya 5 atememu zibeera 25, akuguze 25 kwana mu 5, agiguze obukadde 10. Jene ekiramba kiyanditunze obukadde 35 kitegeeza agenda funamu obukadde 4, tagenda nakubonaabona na kyakyapa kubanga kano kaguzza si kakyapa. Eyekyapa ya 35 gw'olina obukadde 10 yajaga teweemenya akutulemu wane kubo abawaka kubo ka futi 10 wana akutulemu ena asigaza 25 kwana mu 5 nena 25 kwana mu 5 ne wana 25 kwana mu 5 25 kwana mu 5. Agambe nti kati eno ya 10 neno ya 10 neno ya 10 neno ya 10 afuna obukadde 4, ayongere n'okukola amagoba. Kati oli ajjaga nti nze ensangi nagigula ku bukadde 10, wagula ki? Kyenkana ki? Ludda wa? Bye tulina okutunuulira tuleme kukyamuukirira. Naye eyebadde by the way nsuubira okuba nti oba oliawo waliwo akijjeemu oba oliawo akitegedde nti ne bw'oba oyagala poloti ya bukadde 10 ng'ogyagala muyenga waliwo ajja okugamba nti ojja gifuna. Naye nze gavumenti omuyenga tolina bukadde 10 weesonyiweyo. Waliwo abaga nti njagala ku lw'entebe njagala kajjansi, nti oyagala kajjansi nti poloti ze kajjansi ono azisobola, nti nze nja zisobola, nti kale gezaako. Ku Ntebe Road ebitundu byonna nga bw'obiraba biri mu bantu abasobola okuraisinga oba ng'oyagala 5 ku 10. Ntebe Road oba ogenzeewa okufuna 5 ku 10 eri mu mateeka biri eri ku bantu abasobola okuraisinga obukadde 3 okudda waggulu. Ku Ntebe Road mulimu n'ez'obukadde 2 n'ebisatu n'ebina 5 ku 10, naye nze gambye obukadde 3 kudda waggulu. Ali wansi weezo weesonyiwa 5 ku 10 ya Ntebe Road
Kajjansi tumwesonyiwe, Kitende tumwesonyiwe, Seguku tumwesonyiwe. Ebyo ebitundu si byaffe. Tusooke tunoonye. Bw'obanga gy'oyagala oggula ojja kulindako zinoonye ziwere. Mukama bw'anaakuyamba n'ozinoonya era nga naawe omuweera ekyamagero nti nze nagaana oggula ewalala nali njagala ku ntebe nazifuna. Oyinza okubanga naawe okoze ekyamagero. Ne wabaawo oli ajoga nti nze njazifu. Kati abantu bangi bajja mu inbox yange. Naga mwami Lugonvu kaakati 5 ku 10 awo ndaba wanene nagula akapoloti kange 2.5 ku 2 mbadde njagala nkatunde nsobole oggula ewagazi. N'omugaa nti wakagula olabawa? Nze nkaguzaani nkunoonyezaani gweyagala okusiba akawunjuko ogende ewagazi. Ze challenges ze tuyitamu. Badde njagala okusoma obubaka bwa muganda wange. Nsuubira okuba nti naawe bugenda kuwa ekyokuyiga. Nsuubira okuba nga bugenda kukukyusa. Buwanvu muko naye nga nagezezzaako ebisingo bijjamu ne mbufunzaamu. Ebukwata kuffe kummwe bannyinaze ne baganda bange ateekateeka okusitula oba naawe yasitudde oba yasitulanga ku lwaliro oli ku kyeyo. Embeera gy'oyitamu n'ebigambo by'owuliriza nsaba ebigambo bino bikuzibule amaaso kubanga atuwandiikira alabika alina bingi byayiseemu. Agamba nti mukulu Lugonvu nkulamusiza era nkubaza obuweereza bwo na buli kyokola wamu n'okutuzaamu amaanyi. Ddala oli bujulizi eri obulamu bwange kubanga nali ntuuse ku ssa ery'okwejja mu bulamu nga ndaba sikyalina nsonga lwaki mbeera omulamu ku nsi. Naye bwe natandika okuwuliza puroguramu zo eza Lugonvu's Show ddala chapter yakyuka era kati ndaba gye ndaga. Nkimanyi waliwo mu kaseera kanali sitaaka ng'olaba obulamu bwo weetaaga kukyuka. Weetaaga kuva mu bulamu bwa nsi eno. Abooluganda bakulidde ssente buli kimu okikoze. Mwami Lugonvu ekimpandiisiza obubaka buno ku kwebaza n'okulabula baganda bange ne bannyinaze obutagwa mu buzibu bwe bumu bwe nayitamu. Mwami Lugonvu ndi ku kyeyo Saudi Arabia naye ne bw'onaagenda wa obulamu bwe wabweru bwanjawulo nnyo ku bw'ewaka. Nsuubira okuba nti waliwo asobola okumujulira. Abantu bangi basiibula abantu baabwe ne bava ewaka ne babawerekerako abamu okutuuka ku kisaawe Entebbe. Abalala beetambuza bokka omuli n'abatuukirayo ku boda nga nze nga balina ebirooto bingi omuli okulongoosa embeera zaabwe mwe bawangaalira n'okutondawo enkya ennungi. Naye ekibuuzo wa awasoba oba wa awasoba eyajja ng'alogoota nakalina n'atuuka okudda ewaka nga talina wadde toffaali lyalaga oba tiripu y'omusenyu nti yiino. Bangi tugamba nti eggwanga bweriti bbi bweriti ddungi naye nze byempiseemu nzudde mu nsi eno mwe tuwangaalira ne bw'ogitambula okuva ku nsonda n'okwata endala tewali njawulo. Mu buli ggwanga eriyo ababi ate era eriyo abalungi. Kawabeere mu Amerika abasinga gye twegomba eriyo abakaaba ate ng'ali mu Oman aseka kubanga azimbye. Si buli agenda mu Amerika nti agaggawala, si buli agenda e Bungereza nti agaggawala, ate si buli ajja mu mawanga gaffe ag'Abuwarabu nti abonaabona. Ekitegeeza nti mu buli ggwanga eriyo abakaaba eriyo abaseka. Era nga bwe guli ewaka gye twasiibula nga tukaaba waliyo abaseka. Mutuufu ababbi babeera babbi. Abantu abaafa edda emitima nabo bwe batyo ate nga tolina gy'ogenda n'otabasangayo. Amazima gali nti ewaka wookya Mwami Lugonvu naye ate wabweru wawaka wakubisa emirundi 3 mu kwokya. Nsaba nkuddire mu kino. Amazima gali nti ewaka wookya naye ate wabweru wawaka Mwami Lugonvu wakubisa emirundi 3 mu kwokya. Bangi twajja tusuubira ssanyu lyereere naye byetusanga bitulaga nti ensi eno enyiga kyenkanyi. Mukulu Lugonvu si kutiisa bajja oba abaakajja ku kyeyo naye ekituufu kiri nti ssente y'ekyeyo nzibu okufuna era tugifunira mu bugubi bwennyini. Olina okuba omukkakkamu, olina okuba ng'olina empisa. Amalala g'ewammwe ku kyeyo tegakola. Owakasunguyira ekyeyo kyesonyiwe. Gwagamba nti oli mulangira oba mumbejja weesonyiwe ekyeyo kubanga tuyita mu kuvumwa, tuyita mu kukyungwa, tuyita mu kuwandulirwa malusu n'oluuso kkubwa. Nati
kati n'olaba adda ku ssente y'omwana ow'ekyeyo n'alya. Ku kyeyo si ggwe asalawo eddembe lyo, si ggwe asalawo obulamu bwo, si ggwe asalawo bw'ofuna obujjanjabi oba nedda. Ne bw'oba ku ndiri ng'ofa okukola kye kisooka, kubanga amazima amatuufu gali nti ku kyeyo tuli baddu. Njagala owulirize obubaka buno. Naye mu byonna ekikuyamba kwe kujjukira nti gy'oli si wammwe, n'ojjukira nti tewajja kukyala wabula wajja kukola. Ayagala okulatta, kola ssente odde ewammwe. Bangi ku baana ab'obuwala bamaliriza embeera bayitiriddeko ne badduka ewaka. Sandi banenyeza kudduka mu mayumba gye babeera bakolera olw'ebyo bye bayisibwamu, omuli okwebakibwako abasajja mu mayumba. Osanga omuwala nga taata, muganda wa taata, kojja n'abaana baabwe nga bamubakako mu nkola y'amasheya. Naye bino byonna babigumira. Eno aba atya okumma omusajja ate nga ne bw'amuwa atya nti omukazi bw'amanya agenda kumutta. Nsaba osubscribinga gwe omupya alaba sheno. Subscribinga ku Lugonvizi Show, nyiga akagambo subscribe onyige n'akadde okufuna notification. Kyampadde ekirowoozo nti osobola okuba ng'ompeereza obubaka obw'emboozi empandiike mu byoyitamu. Bisobola okuba nga biyamba abalala, bisobola okuba nga kusaba buyambi obubuwa amagezi eri abalala, nga bwe bawulira emboozi yo basobola okudda mu message. Nkakasa nti mu bino bye tusoma abagenda okukomentinga oba bali mu komentinga musobola okubaako ne kimuteesa. Oyo ateekateeka okuyingira n'akimanya, oyo yayingira edda naye n'akitegeera nti tali bw'omu eyeebakibwako abaana b'ewaka, tali bw'omu eyeebakibwako taata w'ewaka, tali bw'omu gwe bateera embwa n'emukomba ebuziba. Abamu ku bannyinaze abadduka ewaka ekibaddusa bwe obuzibu nti omukazi amanya ng'ekitaasa obulamu kutoloka. Kino ate nakyo kifuuse kya bulabe gye bali, era bangi bali eno tebamanyi kiddako, era tebamanyi banadda batya e Uganda, nga n'abalala bali ku deportation centers tebamanyi oba banadda ewaka. Naye bangi abadduka ewaka ate ne gye bagenda bye bayitamu bizibu ddala, kubanga kuliko kubanga batuuka okunaaba ensonyi nga tebalina kyakukola, ne basalawo abamu okwetunda nga lyekkubo lyokka lye bayinza okuyitamu okubeerawo. Tebakikola lwa kwagala, naye tebalina kyakukola. Okusoomooza kwonna kujjira mu kudda waka. Bano bagenda okudduka mu mayumba gye babeera babatunda ng'ebiwandiiko byabwe babireseeyo, era bangi bali eno tebalina paasipooti zaabwe. Muganda wange, obulamu si bwangu ewaka, ate ku kyeyo wanyiga. Wabula wadde abakaaba weebali, ate era waliwo abafuna omukisa ogudduka mu mayumba ago ne bafuna ewaala ewalungi, naye bano bali 3 ku 100 abadduka ewazibu ne bagwa ewalungi. Tutuuka akaseera nga mwami Lugonvu tuwuliriza bigambo byo. Buli lwe tuwulira puroguramu zo ne tuguma, Katonda abadde naffe okumusaba n'okumwekwasa, naye ng'obulamu si bwangu. Byonna mu byonna waliwo abalimbibwalimbibwa, abajja ng'akimanya agenda kukolera siringisa emitwalo 9 oba 8 oba 7 kazibeere 6. Agenda okutuuka eyo ne bamumatiza nti bw'odduka mu kiyumba ojja kufuna ewalungi okolere ssente nnyingi, ng'ekimuddusizayo tekiri ku ebyo byemmenye waggulu, wabula nga bamugambye nti bw'anaddukayo ajja kufuna wakolere walungi era ssente nnyingi. Onaatalowooza ku biki ebinaddako, omuli n'okuba nti bangi basibira mu makomera olw'obutaba na biwandiiko, kubanga babeera babirekayo mu mayumba gye baba batunda. Nsaba bannyinaze bw'ojja kuno kirungi okunoonya opportunities empya, naye obwegendereza kikulu. Lwaki tetusigala ku miramwa egyatuleesa n'otuuka eno n'okyamuukirira eno n'omaliriza ng'otomedde? Amazima amatuufu mwami Lugonvu, wonna woolaga tewali gy'ogenda kugenda
osange nga wasinga ewaka. Ekikulu mu byonna, kola ssente zonna z'ofunye ku kyeyo dde wakosinkana famire yo otandike bujja, kubanga ku kyeyo tulifunayo zimala. Naye ekibuuzo, ezo z'ofunye oziteeseteese otya odde wakokkalire? Eri abo baganda bange abalemereddwa nga ne bye mwalowooza okukolako bibalemeredde, mwekube mu ttooki mutunuulire biki ebibalemesezza, musobole okubanga mubinogera eddagala, muleme kuddamu kutomera kubanga byo mubimanyi. Lwaki mu kusooka mwalemwa oba lwaki muzze mulemererwa? Bwe mulatunuulira ensobi zammwe ezo, obulamu bugenda bangwira muzigonjoole. Emboozi yange empanvu naye mwami Lugonvu nkimanyi obudde bwo bubeera butono, naye byonna mu byonna ewaka wazibu, naye ku kyeyo wanyiga. Ab'eŋŋanda bakoma okulya ssente zaffe kubanga tuzijja mu maziga na kunyigirizibwa okuyitirivu, ate tuleme okuwuguka ennyo n'okwagala ebyamangu kubanga bangi bibasudde mu ntata. Abo abadduka ku kontrakiti kyo ekyokukola ekirala sikimanyi. Abo abadduka ku kontrakiti kyo ekyokukola ekirala sikimanyi, naye balina kusibira ku deportation centers gye bamala wakati w'emyezi 2, emyezi 3 oluusi 5, naye byonna bitandikira eri oluusi mu kwagala ebyamangu n'okuva ku nteekateeka ze babeera bajjirako ne balowooza nti banoonya opportunities, wadde ng'era bambi mulimu abo abaatomerera ddala. Mwami Lugonvu njagala nkwebaze ddala, nze ali ebweru oyinza okuba tomanyi. Ddala nze ali ebweru oyinza okuba tomanyi. Mwami Lugonvu njagala nkwebaze ddala, nze ali ebweru oyinza okuba tomanyi kyoli gye tuli, naye wafuuka taata, wafuuka muzadde, oli katambaala akatusangula amaziga bambi. Wakati nga tulemereddwa, Mukama Katonda ayongera okutukukuumira. Ngusaba obeere bulungi, naye Mwami Lugonvu tuyita mu maziga, tuyita mu kusoomoozebwa, tuyita mu bizibu. Wabula byonna mu byonna abooluganda lwaffe balina kubeera abavumu, bamanye ekyabaleesa baleme okuwuguka. Nkakasa okubanga tufunye ekyokuyiga, nkakasa okubanga olina ekikuzibudde amaaso. Oyinza okubanga olina emboozi ng'eno, osobola ogisharinga nange mu buwandiike, gw'abakkiriza okugiwa ku banno eyinza okubakyusa. Gwe yayita mu bizibu biki bye wayitamu? Wabisimattuka otya? Eyayitamu emu ku mbeera ezogerwako wano wagiyitamu otya? Ku lwaliro oli kuki? Akigambye nti bangi abadduka ewaka, okwandibadde ng'okudda e Uganda, abadduka mu biyumba balina genda ku deportation centers gye bamala wakati w'emyezi 2, emyezi 3, emyezi 4, 5 n'okusingawo, kubanga tebaba na kiwandiiko kyonna ng'ekyokubataasa kusooka kubasiba. Boogerezeganye ne embasi z'amawanga ago, Uganda gyerina embasi, okulaba nga bakomezebwawo ewaka. Naye okomyewo otya? Bangi badda na birwadde, okuyaayaana okuva ku mulamwa, okuva ku kyatutwaza, oluusi kitusoomooza. Si buli adduka mu kiyumba nti agenda kubeera bulungi. Waliwo abadduse mu biyumba ne bafuna opportunities, waliwo abadduse mu biyumba ne batomera. Mukama ayongera okutukuuma, naye byonna mu byonna entandikwa etandika naawe. Entandikwa etandika etya naawe? Ng'otandise entandikwa erina okutandika naawe. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu, obadde ku Lugonvizi Show. Nkusaba subscribinga, sharinga message eno bw'enaatuuka ku bantu oba oliawo erina bangi bejja okukyusa obulamu bwabwe, balabe enkya yaabwe. Wabweru wanyiga, ewaka wanyiga, naye ne bw'ogenda ebuvanjuba oba ebigwanjuba, ebukiikakkono n'obukiikaddyo, ewaka wasigala waka. Tukole ssente ebweru, mukole ssente ebweru nga muteekateeka okudda e Uganda, nga bw'olowooza nti bw'okomawo e Uganda kiki ogenda okutandikirako. Dream big,
loota kinene naye nga bw'olowooza ku makubo g'ogenda okuyitamu ne steps z'ogenda okwambuka okutuuka ku kinene, si kwagala kuva ku emu kugenda ku 10, waliwo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zonna olina okuzambuka. Kubanga n'abo abali ku 10 baava ku emu naye tebaabuuka bubuusi gendayo, bayita mu steps. Madaala, nkwagaliza birungi byereere.